This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. New Vision at 40 presents Makoma live in concert. After 25 years, the legendary group returns for a night of timeless worship and praise. Friday, 6th March, Kololo Independence Grounds. Dial *252*4# to buy tickets. Tickets go for 50k general, 150k VIP, and VVIP at 250k. For table reservations, call 0758961166. No tickets will be sold at the gate. Don't miss it. Makoma live in concert. Sponsored by Pacific Events, Lion Records. Owai lero nga muli busy ono siye mugagga wange emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereze kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ngombuzeeko kiri kitya wayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bucyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta byobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiba kiwedde Haji tutuuse weewano Haji ogirayo Delta Cash weewano basanze wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic obayaji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo okitegeera gy'onyumira mu benzi yo onaze kwewola kibadde kityo kimanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nakuba nga nfunye ssaawa 12 egyokuba nga olina ssente www.deltacash.ug osobola obijjulizaako byonna ssente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bagisigala bakuteeramu traka n'osigala ng'otambula nayo kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusente tewali Luzungu kade kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda mu kujjere kutoka ndi mbuzi ndempuno ababora babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange Mbaniriza nnyo ku Kasuku live nabasuubiza ne mbagamba nti Kasuku nga bwali ku live
nja kubeera nga nzija once in a while to chip in, to stand in for him. Edward Sendi gemanya gange, mwebale nnyo kwekuumira ku Kasuku Live. Mwebale nnyo okubeera nti mutulaba yadde nga main host taliiwo. Lunaku olwaleero tuleese omukulu Stanley Ndugu Ndawula. Nga njagala twogereko naye ku bimu ku bigenda mu maaso mu ggwanga, atuyambe okutukubiramu ku torch y'ensonga nga bw'aziraba. We are seeking his opinion because he's a veteran journalist and omusajja alina etooki eraba obulungi esobola okubeera nti etangaaza bannayuganda ne basobola okutegeera ki ekyogerwako. Mukama wange nsanyuse nnyo okulaba era nsaba obuze ku balabi ba Kasuku Live olunaku olwaleero. Abalabi ba Kasuku Live, good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from. Stanley Ndugu Ndawula nga babategeeza nsanyuse okubeera kuwana akaseera kabadde era nako si kawanvu. Atwaliko wano mu biseera mukadde muganda waffe nga ayita mu kiseera ekyokusoomoozebwa. Njagala kuwa obubaka manyi oyinza okubawo nga tewabulabi naye yagambye nti weebale kumubeererawo. Abadde ku mpewo naye oyinza okuba tewakalabye. N'agamba nti lumu bayagala omugoba bakuddembe. Nogamba temutawaana fenna fano muba mutugobe tukatugende n'oyiwawo bbiri. Omanyi naye ng'olaba engeri gy'akyogeramu ng'akijja ku ntobo ya mutima bayamuza kusiriikira n'agaana naye mmwe mumanyi musajja oyo bannaye mukwano gwange. So si buli lunaku nti omiitinga abantu mu bulamu bwo abayiwawo omubiri to that extent. So sewo njagala kwebaza. Amina sewo neyanzizza. Omanyi just okunyonyola kunyumizaamu abantu ku incidence eyo. Twali ku ddembe n'enkola show ku Moses Radio Sekibogo. Moses Radio Sekibogo neŋŋamba nti yeetaaga obuyambi. He has an addiction, he has a drink problem, he has a drug problem, he needs help. Ne tukidiscussinga ne kiggwa. Kasuku n'agenda ku Spark. Naga nti radio yeeteriize. Spark yaliwo ebiseera ebyo. Spark TV. Yali emaze okujja. Ng'etandise eyo Kasuku bagenzeeyo. Naga nti radio yeeteriize bw'ateeteriize bajja mubba afiire bwereere. Bajja mubetenta omutwe. Bajja mubetenta omutwe. Ne wayita ennaku ezi radio ne bamukuba n'afa. Ne bamubetenta omutwe. Bamubetenta omutwe. Kaakati talk and talk show ffe twasooka oba ffe twachampioninga ekintu ky'okugamba ku bayimbi ab'amaanyi abanene nti mwetereeze gundi kino kyokola kikyamu gundi okola bwoti wagamba ekitaaliwo before. Kakati abayimbi abamu ne wabawo omuyimbi eyakozesa chance eyo to hit back. Ne bawandiika ekiwandiiko ne bakitambuza mu bayimbi 100. Ne baga nti Kasuku agobwe ku mpewo. Ne kituuka ewa mukama waffe head of radio bamuyitanga Joseph Beyanga. Beyanga. Ne tutandika okusika omugwa. Nengende bahe Kasuku ne bamuwa leave. Jukira ffe tukola only Saturday naye. Naye yakola Monday to Friday. Ne Ruth ne Kayima. Nengende ba head of radio. Ne mugamba ekintu ekigenda mu maaso kikyamu. Omuntu okuva obuvyebweru nti olw'okuba oli yayogedde
abayimbi beegatte bagambe nti ono agende. Olwokuba mwekozeemu omulimu. It will set a very bad precedent, meaning nti naawe mukama wange lumu bajja kugamba nti you didn't do your job well, you should go. N'olw'ensonga eyo ekyo kikyamu. Gye twamalira nenga nti nempa ultimatum nenga nti but anyway if Kasuku is going ffenna tugenda. Kwegamba nga nkiraba nti omanyi abatamu entegera yaabwe ey'ebintu bwe bagoba Kasuku then olwenkeera somebody will use the same precedence nange bangobe era n'oluvannyuma ne Jenkins bamugobe n'oluvannyuma ne Baati bamugobe. Okiraba? It might not be immediately but munnange mukama ng'ayamba nga boss atuwuliriza. Naye yo radio ayiteera nti yeefiirwa. Olumu when you are employed you don't have the luxury to see things the same way ne bakama abo. Kati abo we twava nakola show nga sivumye muntu naye nensooka ndaga karakita z'abayimbi 10 asatu abaateekako omukono nga buli omu mulaga abantu bategeere yaani ne karakita ye. N'obawo omuyimbi omu n'atuma maneja we n'aŋŋamba nti mwogerako ntya bwentyo ne mugaa nti tumanyiganye nina bingi bye naleseeyo akakasa next weekend nkomewo nyongere jjiya ku byamanyi bye mmanyi. Message gye naddamu okufuna nga manager aŋŋamba nti akugambye nti ali sore. Dembe eyo yali ya muliro nnyo ssebo naye Dembe yali yezimbidde nnyo ku entertainment kwe twagimanyiranga okusinga. I will stand out and say, and with my head high, myself, Kasuku, Jenkins, Nebat, twateeka ettaffaali ddene nnyo ku Dembe ku myaka ndowooza gyalinga 12 gye twamala ku Dembe. Era mmwe mwagisuula. Tutya ssebo? Anti mwe baali kyalinga sho ne mugenda nayo. Bwe baatusuula Dembe baagiggalawo. Bakama baffe baagiggalawo nga for reasons they best known to them. We couldn't stay there idle. Ne twekolamu omulimu ne tugenda maaso ne talk and talk show ku Kasuku live buli Saturday ssaawa 4 paka 7 bafanzi baffe abasinga ne batugoberera. So that gundi ba owners ba Dembe tebali business oriented. Yes, bayinza okuba successful mu biru twebirala naye amawulire gano maybe tebagamanya. But first of all, ne talk and talk show as a program baali badde bagibajjako dda mu mateeka nga it is a product yaki ya radio. Ne bagireka abo nawo beebaka. Bagireka neitimuka nenga it is owned by individuals. Kituufu, they slept on the job. So tebamanyi maybe bali mwana okumanya program kije betaaga ba managers ba Dembe. I think tebali up to waliwo disconnect between Kenya NMG ne Uganda NMG ne Dembe na kina kyawo. But anyway, story for another day. Abatulaba ngenda kuzanya video twagijje ku NBS TV era tulina okubawa credit. Alipota nyingi ku nsasanya ya gavumenti zize zikiddiŋŋana nga mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo ne ministry ebbeeyi y'ebikozesebwa ezze eyawukana yadde ng'ebintu bino bifaanagana oba nga bye bimu. Okusinziira ku alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti okugeza entebe ezituulwako mu bitongole ebimu zaagulwa obukadde 4.3 nga mu kitongole ekirala entebe y'emu yaggulwa obukadde 7.5.
entebe okutuula ebyuma bikalimagezi ekika kyekimu zaawula ebbeeyi okusinziira ku bitongole ng'ewamu za bukadde 4 so ng'ewalala za bukadde 6 buli emu. Kino tekiri ku bibajje byokka wabula n'enguudo kwe tutambulira. Alipoota era eraga nti okukola square mita y'oluguudo Erubaga kya bbeeyi okusinga ekira nga gavumenti kyagyetaagisa emitwalo 69 Erubaga so ng'ekira kyagyetaagisa emitwalo 29 okukola ekintu kyekimu. Ayogerera gavumenti Dr. Chris Balyomunsi akkiriza nti kituufu mu kugula n'okutunda ebintu bya gavumenti oluusi mweyolekeramu obulyake naddala nga bongeza ebbeeyi y'ebintu. Sanya kijja gavumenti tigenda kuteeka essira igenda kuteeka amaanyi mu kulwanyisa enguzi kubanga tufeerwa ssente nyingi. Omubalizi w'ebitabo bya gavumenti naye omusanga gutaddeko gavumenti eremeera okuteekawo ebbeeyi efaanagana olwo abakozi mu bitongole bino ne bakuba enjawulo ng'enjogera bweri nga balinyisa ebbeeyi y'ebintu. Akulira ekitongole ki Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority kikalabalaba ky'okugula ebintu bya gavumenti Benson Turamye agamba Uganda efiirwa buwanana wabula naawe essuubi nti batandise okunoonyereza ku butya bwe bayinza okuteekawo ebbeeyi y'ebintu y'emu mu bitongole bya gavumenti byonna. Gavumenti esazeemu kuteekawo emiwendo y'ebintu ebyegula nga eri uniform. Turamye agamba ne ku by'enguudo bafunye ensimbi okuva mu minisitule y'ebyensimbi okussaawo enkola erambika ku bbeeyi ey'okuzimba enguudo okubeera nga y'emu mu bitundu byonna. Luguudo naye tugenda kugamba kilomita y'oluguudo egenda kuba nga ekozesebwa ssente bweziti. Tukubuuza lwaki mu kitundu kino oluguudo lwandibaze kilomita emwe egula ssente bagikolera ssente bweziti bwaki osayinize contract bwoti. Ekyo ku bwange ndowooza kigenda kendeeza obuli bw'enguzi. Bagamba nti enkola ey'okugula ebintu ku mitimbagano okufuna ttenda awatali kusisinkana mu bwenyi nga n'ekitongole ki PPD ekigoberera buli kimu kigenda kukendeeza ku nsimbi gavumenti zeefiirwa. Ebyokugula ebintu bya gavumenti tukolese ebyakalimagezi tulabe nti wabeerawo chance muntu kubeera n'omuntu n'amusaba ekituuka n'amusaba enguzi byonna bibeere ya kompyuta ate tumaze okukola e-procurement system. Ebyatenda lingi tugenda kubiteeka ku online. Alipoota ezize zifuluma okuli n'eyakaliisoliiso wa gavumenti Uganda efiirwa ensimbi eziri mu buse 10 buli mwaka mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi ensimbi oba oliawo ezaaliyambye eggwanga mu kukola ebintu eby'omugaso. Adam Mayambala, NBS Amasengejje. Ndugu video eyogera ku obubbi ge mazima yadde bano bakozesa ebigambo ebirala naye mu Luganda bonna nze nsubira nti buba bubbi bukutte ejjembe mu gavumenti jakuwa ekyokulabirako. Okuzimba oluguudo mu Lubaga okusinziira ku mubalirizi w'ebitabo bya gavumenti kitwala emitwalo nga 2 ezo twogerera mu za dola. Okuzimba oluguudo ekira naye okuzimba oluguudo e Lubaga kitwala emitwalo 6 distance y'emu. Era waliwo entebe ezaagulwa nga mu kitongole ekimu zaagulwa miliyoni 3. Entebe zezimu ddala mu kitongole ekirala ne zigulwa miliyoni 7. Tugenda komawa n'obubbi buno mu bitongole bya gavumenti and who is responsible to fight this? We are responsible. Nga bannayuganda, how? We are responsible. Olaba omuntu ng'ajja n'akasuka ssente nammwe kennyini bannamawulire ne mugenda Brian White, Michael Ezra, Barry Black. Okitegere mmwe afunye temwagala kumanya mulinga abakyala. Omukazi oba wabbye oba wasse muntu oba wakoze tayagala kumanya gye wajja ssente. Gwekere ekyomugambe nti nkugulidde emmotoka tagenda kukubuuza nti ate ennaku ezo obadde okaaba. Kati be bannayuganda ntegereka gavumenti tujja ginenya ebintu bingi nnyo. Of course eyinza okuba nga it is part of what ye yakitandika
naye ffe nga bannansi tukoze kinene kyenkana ki okuvumirira ekibi ne tugamba ekibi kiba kiki kiba kibi. Mukulu gundi njagala okutegeeza twalina biseera bye twali tukolera ku red paper ku investigator waliwo obuli bw'enguzi obusukkulumye mu Ministry of Energy. Era nakati bikyaliyo ebirombe abantu babba gold bamukutte bamuwa bantu waliyo obubuyo bungi mu Ministry of Energy. Bannayuganda manyi tumanyi nti natural resources zaffe tetumanyi na mugaso gwe tuyina, tetumanyi bugagga bututuddeko. Ntegeereka. Mu kaseera ako kennyini nga tulwanisa obubbi obuli mu Ministry of Energy, Church of Uganda ne honoringa Minister wa Energy with the title ya canon. Nedda ndugu with the title ya canon. Ekitegeeza nti yakola emirimu emirungi eri ekkanisa. Ekkanisa naye eringa malaaya, teyagala kumanya ono azifuna atya, zagivujjirira. Biri bye mbagandi society. I hope you don't forget it, yoli mwana wa canon. Reverend Charles Ndawula. Kitegeere. Era nze ndooza nze nali badde omutuufu okukola ki? Era nze eyatandika story egenda mu New Vision 2002. Eya breaking a story ya Bishop wange, eyali Bishop wange Dr. Christopher Senyondo, okuba nti yali hobnobinga n'abantu abo ebyo by'omumanyi ebyo byaliko. Kitegeere. So nze era nze gwe kikakatako sinza ate kutandika kubeera wano nenenya Lubaga. Kitegeere. Lubaga mwe mutusibyeko ababbi bakubuuza naye gwe eminamirembe biri bulungi olyoka olumbe Lubaga oba ekibuli oke mu kikozi olinya akasozi. So nze kennyini nze omutuufu alina okugamba ku kitange kitaffe mu Katonda nti kyemukola kiki, stop glorifying ababbi. Tegeeka musango gwaffe nga bannayuganda ekira ne Lubaga we wasinga entobazi kira si wasinga entobazi. Lwaki eruguudo lwayo luli cheap ng'ate lugenda kuyita mu bitundu ebizibu, ogende mu nsozi Lubaga ate yozimbire ki? Simply because kira Ibrahim Ssemujjunganda yali ajja bigwamu abireete ku mpewo. As simple as that. Fekye tutamanya abalonzi, which means nti ekira bw'oba ogenda kuzimba enguudo kilometers 10 nga walubalirya nga gavumenti lujja kumala milioni 60,000 nga bw'abala olw'Olubaga ne baga nti zijja kuba 2. It means bajja kuzimba gundi ezikola bwe tubanga eggwanga lirimu abantu abategeevu abakulembeze. It means bajja kwongera kuki ku distance mileage ya construction. Tegeeka naye ndowooza era still waliwo abaazira naye simply because baamanya nti ekira waliyo Ssemujjunganda. Waliyo Ssemujjunganda ajja tuleekaanira. Eze twaliridde ekira tuziriire kuki? Tuziriire Lubaga oba e Makindye or elsewhere. Ntegeeka. Siga nti ez'ekira baba bazikusonyiye. Bagenda ne bazikola ki? Ne bazisaawa walala. So ffe kennyini nga bannayuganda bannaye mbabuulira baleeta wano bi number plates simanyi digital number namba ezo zirala za digital. Era bazibbye ku mmotoka z'abantu enkyala eggulu. Ate kati waliwo eyagaa nti aka tracking kali mu mmotoka si ku number plate.
Okitegeera naye tulina kampani wano ez'Abannayuganda ezitulakinga amamotoka ga perfectly motoka ne bagikubbako tolwana nabo tokola ki n'ogisiba amafuta. Kampani z'Abannayuganda ziri wano abo abaatuwa digital number plates motoka bazibbye okuba batandika okuleeta ki ne tujja ne twogera wano nenjogera ku oyo omusajja oyo General Muhwezi waliwo one of his PAs najja nangamba ofaaki nimuga kati kyogamba naawe okkiririza mu bigenda mu maaso oba ntegereka oyogera ku muntu abbye twayogera ku bubbi obuli mu wax tegereka abatulumba bannaffe basindika gwe sendi gwomanyi Stanley genda oyogereko naye yeetaaga ki gwe bw'obagamba nti Stanley mukwano gwange naye siyinza muntu muyisa mu layini eyo omanyi kye bayiye ekirala kukufrustratinga what makes him comfortable omanyi alina aka business tukayingiremu bakubira wa URA tukoze tutya ono mukoze mutya oba okitegeere saida bakufrustratinga ne bakola ki nega ne bakoze bannayuganda banno so Uganda mwagala temwagala bwe munejja mu bintu bino mbwebyo bya bufuzi ebyo bya gavumenti nawulyako ne President Museveni ngagamba kutalo baba babbye sente za gavumenti ezijja wa sente kuba mwewola era ffe tusasula kuba ntigirika Mr. Sendi okufuna bulungi so situgenda kutandika kulaba nga Kibuli eyitimusa ababbi Lubaga eyitimusa ababbi Namirembe eyitimusa ababbi Mengo ku bubbi kwetudde ne tubeera wano tugamba mbuno mu gavumenti yekola ki abaana ababba are they expatriates baana baffe bawa mubaboole nze nali ntandise wano nga twakatandika gundi investigator TV nga tutaddewo nekye bayita name and shame ekege kati twayituze nti olaba report ya Auditor General nga tugenda giyingiramu eyagula entebe emiliyoni 7 nga za 3 ne tumuyingiramu ne twogera yani amanyage family ye bazadde be je yasomera jasabira obotegere tuyambeko abantu okusalawo nti ayingire mu yeekaalu ya Mukama nga buli muntu amajiti oyo abasajja ba Muhwezi ba sente za gabi yalina okukyusa essomero ly'abaana. That's what I'm told. Nga abaana babali bubi abaana kusomera bagamba taata omwe mubbi mzeyi wamwe mubbi oba tege bwe tutakyawe kibi nze kankubulye Mr. Sendi mpala n'enguzi tege mpala n'obubbi obuli mu government ninkulaga yaya nizo kugamba 50% of people aba customers baya even 70 bantu bakozi baki amba government babitongole baki but abatufu iyo oliwe yangama nangani yegwa abantu boyogera sibe bebayina sente wakitegere ekipocho kijja kugwa nemugamba abantu ban customers baya toyina gonsongera muntu oyo mubbi nenkukiriza kuba nabo bajja bakimakola ki bakimanye tuno nti ffe tukyawo obubbi tugenda kuwagira Stanley ntegere waliwo saying teri mubbi wa gavumenti ayinza kunjagala wadde byenkola nenga we bali bangi tusobola namusanga kuyaya kuba babeera mu Sheraton babeera mu high end what discussing deals ezokukola ki kati omubbi wa gavumenti yawano ng'ali oluwombo olw'emitwalo 6 abalya platters emitwalo 5 ne bajja abantu 3 ne balya oluwombo lwa mitwalo 6 nti ekyennyanja nkuwadde lusemba naye bantu bajja kunyigira kigenda okwogera so kitengeza kulaga Mr.
sendi mbayita mwenna naddala bannamawulire bannange ba tiktokers muleme kulyaŋŋana muleme kulyaŋŋana mwekka na mwekka. There is a lot to do. Ntino nti bw'onaavaayo n'ogamba nti kati bannaye tugenda kulwanyisa ki ne bwe mugamba nti buli wiiki mugenda kukwata ku muntu buli mwezi mugenda kukwata ku muntu omu oba babiri mujja kumala emyaka emirala nga mutereeza eggwanga lino nerijja kutereera. Tegereka naye olwokuba babiteeka mu luzungu olukakali ate n'amawulire ago ge mulaba ago ge tukootinga ogundi mainstream media tezituwa busungu bumala. Ajja kugamba ekyo agambe kiri ekyakibeeko bagende mu bulango bw'abakama baabwe babeeyo bakole ki oba okitegeere. Kakati tebawa munnayuganda deep. Tegereka Mr. Gundi twabadde wali ku Vibe Life ne nkugamba oluguudo lwa Mubende Mityana Mubende kilometers 86 bakola contract basanika contract nga mu 2 nga luyina kuggwa 2 mwena bali balina okuluhanding over 2 so 2 mwena bali balina okuluhanding over lwali lwa 3 years 2020 that is 2021 2022 2023 bali balina okuluhanding over. Tuli mu 2026 oluguudo tulwakolebwa Jeno Katumba wamala sente zonna yazisasula abasabbi yabasasula ne prime minister ne bawulabye nga babyogera tebabasasula batubuulire. Toyinza kungamba nti bakakola 10% of the work but they have outside even the contract. First of all okubawa sente nga contract eweddeko nakyo musango. Tegereka naye ogenda kuwaabira ki togenda kuwaabira kiryowa kiwanuka kulwa gavumenti okonoona sente zaffe ez'omuwaki w'omusolo kiryowa kiwanuka y'omu kuba appointing abalamuzi. Yes y'omu kuba appointing abalamuzi. Attorney General no Justice Service Commission Attorney General zigane kiryowa kiwanuka byatone jeno bibyo. Tega jagalo some ebitawandi owulirize byesogedde ku Attorney General kiryowa kiwanuka y'omu akuba essimu n'amugamba geza. Naye kati tetusobola kunyiiga era sheeno olw'okuba eri ku buli bwanguzi tegenda kutambula. Teriimu nude teriimu bya nudes teriimu bya oba okitegeere tegenda kutambula abantu tebagyetaaga information eyo tebagyagala. Naye ng'abantu abo bennyini buli muntu alina omuntu gw'amanyi eyafiira ku Mubende Mityana Road n'ennaku ezo wabaddeyo abakola ki waliyo accident wabaddeyo accident almost buli lunaku abantu 2 bafa ku luguudo olwo abafa bannayuganda. Ntegeerekeka bano kubanga sente zebakozesa amafuta okunywa amafuta n'emmotoka zaffe amafuta gaffe bavuga ku lutanka bayite eno nga bagenda ewaabwe kitegeeza abe 40 bayite eno egindi Hoima Buliisa eyo nayitayo ennaku ezo oluguudo olufayinanti anti era ova Kampala Hoima Road bw'otuuka Hoima n'okwata Kagadi Road n'ogenda n'ofulumira ekyenjojo awo n'oddamu. It is a fine road. It is an extra I think 100 kilometers. It is okay. Boka bibaba nga tebagenze mu binnya biri ne babigenda mu ezaabwe zitinda ebinnya nabo tebagendayo kyemanyi tebagendayo abalala bamanyi okubuuka mu bunyonyi. Ntegereka emiteri okutuusa nga bannamawulire ne bannaffe bano abatwegattako ba YouTubers TikTokers kitegeere fenna tuli bannayuganda ne tukyawa ekibi kye bayita enguzi obubbi. Naye bannamawulire anti bannamawulire yes bannamawulire
nga bwolaba ba lawyers bwe bakolera kooti bannamawulire bakama baffe bamanyi tukolera kooti y'abantu. Court of public opinion is what we serve. Ntegereka. So tetulina kwogera bye baagala byokka. Nze kinyumira nnyo Sheno nerabwa abantu 50 nga bonna bagenda kukola kukkiriziganya nange nti ffe kizibu. 50 nabo ne babawulirako bannaabwe ffe kizibu. Reverend ebiseera ebyo nali mu kuziika ebbomba eyo nensinkana kitaffe mu Katonda Luwalira. The person I respect heavily. Ekege namanya n'ensonga eyamufuula bishop nga bamuleese alongoose omunne gwe eyamuddira mu bigere bye yasobya. Ntegereke n'amaliriza n'akola ki n'agenda. Such people government tebaagala. Sajja waliwo ati yaterera kati ebyagondi byaba anyirira nga muvubuka muto. He would be appointed Minister of Integrity gundi. Budget integrity and what? Ethics and integrity. Neka tebasobola. Tebasobola mu appointing mu bintu bwe bitu. Kwa ajja kukola ki? Ajja kuperforming. Kati omuntu gwe tulina mu government eno asigadde mwensa mu kukyawa enguzi bamuyita General Kainerugaba Muhoozi. Really? Mu Uganda yonna. Nkiddamo. Mu Uganda yonna. Ne opposition ng'ogitwaliddemu. Omuntu asinga okukyawa obubbi n'obuli bw'enguzi bamuyita Muhoozi Kainerugaba. Kati mwe mugenda kutandika sentiments zammwe ez'ebyobufuzi. I don't care. I don't care who kitaawe yaani, nnyinawe yaani, waggwanga ki. I don't care. Nembeera nti bagamba wano abantu abatereeza poliisi wano bajje n'oddamulira. Si byakagaba. Bamagambo. Si byakagaba. Ntegerekeka. Nkufuna bulungi. Yes. Tuyina abantu gw'omanya nti kati kino ono mu kinaakola ki? Asobola. Muhoozi obanga ababbi ba Uganda babalemeredde. Muhoozi ajja kukkiriza okuva ku bwa CDF mumuwe ekifo ky'okulwanyisa ki? Abali b'enguzi. Elevate that gundi simanyi anti-corruption whatever. Elevating. Ogituuse ku level gy'alina okubeerako ogimuwe. Ate omuleke. President Museveni yeegayiridde Muhoozi ku bantu bangi. Bona asiba ono, UC, bano, bakafiirwa, ono, ate n'ono omusibe gwe basigaziza abantu bange eyo. Tuli mu bululu. Politicking. Egwe genda. Yogerako ne muganda we, yogerako ne mukwano gwe, yogerako n'omuntu gw'omanya akola mu magye. Omubuuzo okuva Muhoozi lwe yajja kiri kiti eyo. Ajja kugamba kisa kinegula. Kisa kinegula kitokota si kisaanikire. Abasajja bajjenere. Abantu ba meja bakano bali mu makomera. Tuyinamu omusajja yali akulira brigade engineering whatever. Engineering brigade. Omusajja muganda oyo. By the way kimanyi nti mu magye office ezirimu ssente. Technical people baganda. Naye saagala kigenda mu nnyo bajja kuloza nti ndiki the tribe. Abaana abaganda babbi. Kati gwe bonalaba abali mu makomera abasinga mu magye nga ye Ssekiranda Sebaggala. Ogaye naye omusajja ono asosola. Okitegera ne bakubuulire oyo omusajja wa Gondi Brigade tewali bakugamba abaali bamumanyi tewali munnayuganda musinza ssente ge bano baana ababbi ssente mpitiriza. Mbu tewali muntu abadda mbu naye nga goma ki mazima abamumbulya bamukola ki bamumanyi. Oli mu googling. Bamuyita ba Sewanyana something like that. Manyiza ebintu ebimu musagala congesting amutwe gwange na bintu bitangasa. Okitegere. So Muhoozi asibye abantu abamulemye okusiba kitaawe yamwegayirira. Ntegerekeka.
not because nti mulongoofu okitegeera naye enkula gye yakuliramu si eyo mmwe gye mulowooza yaki gye mulowooza eya luxury ntegeerekeka kyobula mikwano gye bw'obatunulira bakusobera mikwano gye si balwabwo ogwo si baani abo naye sebo si muganda naye kano kankasome Kano Godfrey Tukamwakira recently served as the commander of UPDF Engineers Brigade, known for leading major projects like Entebbe Airport facelift, but was arrested around June 2025 alongside Joint Staff Chief Engineering Brigadier General Cyrus Besigye Bekunda over alleged corruption, wealth accumulation, and misappropriation of over 1 billion. The arrests were ordered by the CDF. Abo bali babiri. Basi babanji. Ne waliwo muganda alimu. Ya kajo staff joint staff simanyi biki. Ate waliwo bayita simanyi staff officer abeeranga administrator. Abeeranga CEO waki. So anyway, kyenjogerako nkikola ki? Kyo kituufu waliwo yali akulira brigade engineering brigade bamukwata. Maybe principal accountant bwe batyo. Naye nga njagala okutegeeza abo bali mu kkomera. Naye singa abantu singa muhoozi yalina abantu abaliikinga information y'ebintu ebituufu byakola. He would be the darling of this. Kuba na Uganda batamu obubbi ne were designed not to love ourselves. We don't love our country. Nalabijje nabwatusenenseka zituyiggulo today. The president yavumiridde ababbi b'obululu abageraageranyiza ku Idi Amin nabalusenenseka ngamba what is this? Kyaliwo ku Monday ng'ali ku mukolo gwa Jananiruwa. N'obuzabuza ensi bwotyo. Era ne munnamawulire munnayuganda n'agenda n'akiwandiika. Nze nteeka mu Bugunda courts bemba wakiwandiika. President Museveni avumiridde enguzi. N'avumiridde nkiteeka mu bukomera because I know it is not what. So tulina okugamba kubaki? Tulina okugamba ku bakulembeze baffe naye tulina kusooka kugamba bakama baffe bano aba members ba court of public opinion. Batuyambeko tukyawe ekiki tukyawe ekibi. Tegereka ate naffe bannamawulire ne twagala nnyo okugenda n'ebigenda nkugambye twogedde ku nguzi wano ojja kugenda okulaba nga shot etambudde eyo topic ogikoze ki ogisazeemu. Tegereka naye buli lwe tunalemera ku kibi I'm telling you abantu bajja kugamba wait a minute. Nze sisaba kubanga nyina okusabira wano Ugindi Ntinda. Bwe nagezaako genda okusaba nagenda okutunula abantu be batuuliza mu maaso wali saagala kutuula mu maaso wanze eba situla mki mu maaso anyway. Ne munnaye nga abantu Reverend bayimuka n'abuuza bw'ati nga yeekwatese omutwe nga tebakoze eggwanga lino batuwa omuggodde buli wamu awali akasente bawa omuggoddewo bali awo basabira Ntinda. Tegereka kati jo nagenda ngenda okulonda ne mbabuuza eno Church of Uganda ne baŋŋamba Church of Uganda eri waggulu eri kati gye njagala okusabira nsabe ne banakuba nnange. Tegereka ne banakuba nange naye zogenda mu ezo simanyi na mirembe eruddawa gye basembeza abantu betumanyidde ddala. Neewuunya jo wano waliwo Mmadde yabadde mukono Church yabadde so quick okusalira omuntu omusango mbu yeeyasse bamusongamu naye ate ababbye essente ezikola oluguudo lw'Emubende bo mu Church bajje no nsubira Church ebeera tebamanyi
ate tubuge amawulire basoma gaaki amawulire basoma babera bize mu kulyowa myoyo nga tuvuddewo awo Stanley naye ng'okkiriziganyiza nange nti abantu ffe tuli responsible okulwanyisa obubbi mu ggwanga I'm telling you, balikawo okujja kutwesammulizaako ebitoosoto buli kaseera we bagenda ne bakola ebintu ebitagasa. Tuli president yagenda kutuula mu luguudo jamu n'akwata abantu ne basula mu makubo ba investors ne badduka eggwanga batourists ne badduka eggwanga. Omanyi sente ze twafira omujjamu oyo because of katemba wa politics. Stanley waliwo omusajja baali bamuyita kankwasa yali mu forestry yabba milioni 9 omukazi yamubbako milioni 9 naye sirwaza n'amutwala ku poliisi wadde omukazi yabba okitegeera kabi mu byabbibwa mwabeeramu milioni 9 amawulire fenna bannamawulire eby'omukazi okubba twabivaako ne tugamba zaabadde zikola kimilioni 9 wansi w'ekitanda. Omusajja twamufula celebrity ensi era kati yatuuka kufa nga tewali akola yafa twamuteekako akazito naye gw'omulimu gwafa emyaka gye nkugamba omulimu gwafa story ejijjukira kati ate mukazi we naye ali 44 yennaku yamukuba era lumwe baali baŋŋamba mukyazeeko wano naye nga tumulanga ki yabba gundi omukazi yabba milioni 9 naye omusajja gwe yazibbako mukozi wa gavumenti twamufuukira ekizibu ku red paper tegereke kakati omuntu akujja nagamba oli yabba milioni 9 tegereke oba oli ku x Stanley Ndawula CEO wa gundi kiteeberezebwa nti yabbye bilioni 9 mbadde ne following y'abantu 10 ku x enkya nja kuba ne following ya million oba ntegere likes following ku Facebook obadde na omutwalo ojja kubeera n'akakadde because now you are a celebrity wabbye bilioni 9 oba ntegereke awo ffe nga tukulinda mu gavana buli atunula gy'oli. Nze Kazinda twatuulanga ffenna mu Equator. Meeza yange yabeeranga wali eyiye yabeeranga eri mu Kasonda. Ffe nga tunywa byaffe buli Friday twacakalanga muwema kanso muwema yava ku mwenge tanywa mwenge. Naye nali mugane mugamba naye gwe wanywa gumala. Nga tusimba lusinza awo ne bakagoro awo omugenzi abigaba. Nga tukuŋŋaana buli ani agenda okukola ku bbiru yaffe leero gundi leero nga siri bulungi kale nja kuyambako naye leero lulwo okitegeera nga Kazimba abeera wali waggulu awo ali mu Kasonda Kazinda okitegeera naye bwe nali nkuba Kazinda nga mbiteekamu ne feelings lwaki nemulabanga nga ayinonasereza omuwa musolo nga mbiteekamu ne feelings nze natwala ne poliisi ewuwe nze natwala madamu Grace Akulo twavuga mmotoka Primo ne mutwala ne musongere wa Kazinda waawe ne bamenya Kazinda mwe yali yekwese twali tukyali awo nga bakyagazalinga wateba ne yeewaayo CID tuba tuli awo ne bakubira madamu Grace Akulo ne bamugamba omusajja gwe mwagenza okunoonya yeewaddeewa nengenda mu maaso ne mbagana naye Kazinda can only be an angel okitegeera singa temukwata mukama we singa mukama we takwatibwa for him is an angel
Ntegeke mukama wange bamuwa promotion nakola mangu awo nakubira nawandika n'ekitabo Janet jajja mukyala nakironkinga namwogerera ebirungi bwe biti ali awo bamunaazaako yenna akolaki ntegeke but he has worked nalabye yazimbye high court court erigundi it was in bad state ne kati yazimbye kuliko at least ekyo nkimwebaliza awo nsobola n'okwogera erinnya lye tege nkimwebaliza naye kati kye tutamanyi bakozesezza ssente mmeka kiyinza okwebaza nti yazimbye kooti yazimbye amakooti ebizimbe by'amakooti nga mutuufu gye tulaba byali badde 10 nga sente zagenze ku kimu zagenze ku 10 naye sinaba kumanya ngeza bugezi ndowooza bulowooza kubanga ne Uganda tewali atali muppi nalabye CID bazimba perimeter wall waliwo n'ekizimbe munda ebyo naba bizimbye era gundi nabagamba amagambo is fine etegere waliwo ababja nabba n'atabaako na kyakola naye toyinza kumukakasa nti magambo asobola n'okuba omubbi ku bintu byakoze ewa ekibuli naye alina gye bayita crime data analyzing center eri mu nsi zonna ekitegere yagizimye naye nagenza okutunulako nga Uganda Police Construction Department yekola ki yezimba yeri mu kuzimba embuya bagenda ne bagamba gundi yali agenda kukola ekintu kyekimu je n'omuhoozi okuzimba ekikomera embuya ababbi bano ne bamukootingira ngenda kuwa kyakulabyeko nti billions 10 okukizimba n'agamba nti kale ninga nyingi tebakendezaako ndoza ne basalako ne batuukawo tugeze ku 7 n'agamba kale out of the blue nawe kati mumpitire aba UPDF construction is it neck what ne bajja nabagamba mu quoting ekintu kibali kye bakotinga billion 10 bano bakikotinga 3 n'abagamba sagala kuyita mu procurement process byammwe mbawe bakoleki classified ne bazimba naye nga ate bana abalala ono wajja nakibiringa billion 10 amugamba kakati gwe nze ngenda kukola nti kibiringe gundi 15 billion 15 ndozo tegede kyetegeza nti etamu zijja kukola nzidde bwana be bali mu ministry be bali mu works be bali mu education be bali everywhere abantu tebamanyi government ezimba seed schools ezo yantonde nabadde to visit around yantonde onewe ku Mbalala road kuliko ziringa bile ziriya so attractive nungi nnyo okitegere naye simanyi procurement yaabwe eri etya mu education yeyo obviously yemu naye nga ojja amasomero well nabadde neebuuza nga tunulira ne ngamba naye kati lwaki tebazimba kalina mu kifo ky'okuzimba ebizimbe bingi bwe bityo tegere I don't know why ne zonna mu bitunuulire ne mubinoonye byamalawo ssente mmeka tegerekeka kati gwoli okuganya nti oluguudo Lubaga luli expensive okusinga mu Ntobazi Ekira bano Uganda ali move on njagala to moving on nga bwogambye wiiki eno yabadde etandika bannayuganda ne bafiirizibwa ssente ezitagambika mulabe akatambi kano era nako twakajje ku NBS TV. Abatuuze n'abakakalabiza ejaabwe mu zooni ya Mini Triangle Makerere Kavule bakiguddeko nabbambulirawo omuliro atannategereka kwavudde bwasaanyizaawo ebibajje ebikolebwa mu kifo kino obukadde n'obukadde bw'ensimbi ne butokomoka. Abatuuze batutegeezezza nti omuliro guno gwatandise ku ssaawa 5 ez'okumakya wabula balabye teri kanyego okuva mu bazinyamooto ne basimba akajegere mu mwala okufuna amazzi agayinza okutaakiriza naye nga byonna kusiwa nsaano ku mazzi. Oluvannyuma abakuumaddembe mu byambalo eby'enjawulo batandise okugoba abantu obwedda abaagala okwesogga omuliro okutaasa emmaali yaabwe.
Abazinyamooto basoose kulemererwa kufuna we bayita kyokka oluvannyuma lw'ebbanga bawaganyiza ne payipo zaabwe okuzikiza omuliro nga mpaawo tebalina kye bataasa. Kalabalaba wa poliisi ezikiza omuliro Geoffrey Okobo agamba nti singa abantu tebakyusa mu nzimba nga bagoberera enteekateeka ey'okulekawo ekkubo abazikiza omuliro we bayita, mpaawo kye basobola kutaasa mu bifo ebikutte omuliro ekintu eky'obulabe. Wano amakubo access routes are not good, teri nungi. Aba firefighters bakozeseza emipiira nga nya okutuuka wano wenyini. Buli lupiira eringa futi nga 3. So bo gata lupiira buna olaba nti oli mu futi nga 12 oba n'okusoba. Ndugu Katambi okalabye abantu bafiriziddwa ebintu byabwe awo bwe tulabye Makerere Kavule. Fire brigade yalemeddwa okutuuka to the extent abantu ne beekolamu omulimu ne bakola lwakasota kati nga basomba amazzi okuva mu mwala bayiwemu. Unfortunately abakuumaddembe bwe bazze bo baataakiriza bulamu bw'abantu ne babagobayo. Layini ya military police ogirabye. But omwogezi wa fire brigade yayogeddeko n'aga nti kimu ku byabakeerezesezza amakubo abantu bagenda ne bazimba ne batalowooza ku makubo muyita emergency services. Kati wabeerawo need ambulance oba fire brigade nga terina weeyita. But njagala kubuuza Ndugu as an investigator wafunyeeko ku inside information yonna omanyi wano omuliro buli lwe gukwata emirundi egisinga bw'odiginga deep prime land wabaawo landlord ayagala okuguza Stanley naye ate kuliko abakolerako basquota baki babibanja abagaaniddeko. Gundi yajjadde St. Valley bazita ki? Parkyard yajja mwaka yajja mabegako ddala kakati era lwe luyimba lwe luyimba wa fire brigade ebiseera ebyo ayinza n'okuba yawummula lwe luyimba lwe yayimba. No access to what? Those points. Waliwo okuba buli kitundu kinamu that water point kwe basinzira. Yakwatako mu 2009 nekwatako mu 2021. Bayimba oluyimba lwe luki lwe lumu tebalina access to those points naye ate waliwo n'ebifo ebimu nga teziriimu ezo water sources naye nga ziteekeddwa okubaawo. Tegereka kakati neweesanga nga tulina engineer mu KCCA aplaningira ekibuga. Tegereka naye ng'ekibuga kya planingira omuliro bwe gukwata fire brigade terina weeyita kukola ki kutaasa. Ne bamuwa omusaala n'atwala abaana ku masomero n'awasa abakazi abalala n'abeerawo. Be bantu be tulina kati abo abantu abafiiriddwa emirimu kuba mwabaddemu ebintu bingi furniture mungi paliso restaurants bintu bingi nnyo. Abantu bafiiriddwa emirimu sente nyingi bafiiriddwa sente nyingi naye nze abo era nakugamba nze sibeetaaga mu kibuga. Sibeetaaga mu kibuga ate nze ntambulira ewammwe nti munankuba akatayimbo temwetaagibwa mu kibuga. Obwe buyumbayumba bwe bagamba wano ku gundi. President Museveni bwe yanyumirwa ettaka ly'ensambya oba kukolerako biki yamanyi yakwata abantu abaali baluka obutebe buno ensambya abo
n'abakwata ne babatwala ku express way ne babazimbira facility weeri awo. Wali ogikyaddeko? Waliwo Hilton. Hilton weeri tewasobola kubeerawo kwarakwara oyo. Kwarakwara anti zegambe bwe baayagala ekitako dikozesa baabazimbira lwakuba nti bano abewaffe bookya tegereke ninga abantu abo gavumenti ebanga eyagala okubafunamu n'emisolo eba organizing gana amataka bwe bali mu kubba bakwate nti kati bano kati ezo furniture babazimbire Masaka Road, Entebbe Road, oyo kitegere nti buli lwofuna bw'otyo osangawo ekibanda oba akatale k'Entebbe wali ku kavule baveewo pati bagamba njogeddeko ne police commander ne mbuuza omuliro gwavudde ku ki nangamba tebannategeera bulungi naye basuubiriza waliwo aka restaurant wakati kati akabadde we basuubira nti omuliro gwakoze eki naye okukosa ekyo si kikyekola ki bali sikwate bwe bajja kujja ne babizuula scene of crime officers. So nyawo gamba dikwati so bali be bajja okujja bakole ki babizuule naye nga kiri mirundi ebiri either baagala kudevelopingawo oba it was an accident which occurred neera tebagenda kuddamu kukola ki waba tewali yasonzeewo kati agenda kusongawo ajja kufuna interest kwetaka eryo simanyidde ddala watuufu oyo liri waliwo nettaka awo lyali likayanirwa baveterani naye simanyi bali ejjo ne Makerere University ne Mulago waliwo ne famire so kati simanyi oba lyabantu kontu oba lyaba investors sorry ba veterans so twetaaga okumanya ownership y'ettaka eri kwanza naye nga mu byonna kati bwe byayidde kati abo baagenze accident y'omuliro ewadde omukisa ki KCCA kati bibyo bagambye nti baadde tebasobola kutuukayo kati bagenda gamba temuddamu kuzimba waawo nga tewali ki properly planned kati awo nga bwe bityo kyensinga okutya kwe kwokeramu abantu naye obuntu bungi bwetaaga okujja. Ndugu abantu simanyi ebirowoozo bye muwulira ku sheeno si bya muteesiteesi wabula bya muntu kinoomu. Simanyi lwaki obita naye nga nze nalyagadde nnyo gavumenti etegekera abantu abo. Tegereka. Anti nga tennategeka kintu ky'okugamba nti abo bajje. Sikigambye bwentyo. Gambye ekyensinga okutya bulamu kugenderamu. Mukama yeebale temwagendedde mu bulamu. Nga tumaliriza ndugu. Kubanga ffe tetwefaako kati tunaakola ki? Sajja batukola ebintu nga tutunula. Kati bagenda kunyigira nze abo abagwawo. Mfite gavumenti okutegekera abantu baayo. Nga tumaliriza. Waliwo njagala mulabe eggulire lino lyatuusiddwako BBS Telefina. I did that. I apologize to all of Syria to forgive me. Ku ntandikwa ya Sabbiiti ewedde, amawulire ga Munnayuganda Ajok Vicky atemera mu gy'obukulu 33 eyagenda okukuba ekyeyo ng'akola obwakadama mu ggwanga lya Syria gasaasaana omutimbagano bwe yaggulwako omusango gw'obutemu era n'asalirwa ekibonerezo ekya kalabba. Okusinziira ku kkooti enkulu mu ggwanga lya Syria ebikwata ku musango guno ebyakazuulwa bikakasizza lwatu nti Ajok yakola ekikolwa eky'obutemu anti ng'ennaku z'omwezi 29 January omwaka guno poliisi yakwata era n'eggalira Ajok ono ku misango gy'okutta mukama we era nakinkumu kuzannya firimu eruuyi eyo. Huda Sharawi ow'emyaka 87. I'm telling the truth. I don't want to lie. Okay. If I die when I'm telling you the truth that I'm the one who killed her because she told me that I'm already poisoned. And
We have started a misunderstanding on November because I asked her that I need my money to send in Uganda. Ajoka abadde amaze akabanga nga yeewaka n'omusango guno ng'ennaku ntono emabega yategeezezza poliisi nti olwagamba mukama we nti omusujja gumuluma mukama we n'amutegeeza nti yali amuwadde obutwa naye kwe kutendewalirwa n'amutta. She started mistreating me, not giving me food, and I have also stick, it is there in her mom. She used to beat me. Newankubadde ng'ono yeetonze era n'asaba ne gavumenti ya Uganda okumuyamba. Kkooti e Syria kigambibwa nti yasazeewo nti waakuwanikirwa ku kalabba ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwokubiri. I know I did but apologize to all of Syria to forgive me because what I did not even need. I don't know what come over me. Omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu Agre Kibenge ategeezezza nti ekisinza okuviirako bannayuganda okufunira obuzibu ebweru kwe kukozesa kampuni ezitali mu mateeka n'obutayita mu mitendera mituufu nga bagenda ebweru. Ekyo tekibagamba bulijjo oli bw'aba ng'agenda kukola alina okuyita kampuni erina license kuba kampuni eyo etwangulira bw'wabaawo obuzibu bwonna okulondoola tebimukwatako n'obuvunanyizibwa okubutiza kampuni eyo yamutwala naye omuntu bw'ava ono n'agenda okukyalira muganda we oba n'atambula ku lulwe tetuyinza kumanya buli munnayuganda atambula. Minisita ow'ekisiikirize ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Muwadanku Nnyingi mwennyamivu nti ne gye buli kati gavumenti ya Uganda tennakola kimala kulondoola ngeri bantu baayo gye bakukusibwa mu mawanga amalala kyokka nga ne bwe bafuna obuzibu kizibu nnyo okubadduukirira. Emyaka gyonna mbadde nyigiriza gavumenti okuvaayo n'enteekateeka oba endagaano ezisobola okukuuma bannayuganda abagenza okukola ebweru w'eggwanga oba zitwandise bilateral labour agreements. Munnayuganda wabanga ali mawanga ngaago nga Syria n'amalala abenga naye asigaza eddembe lye n'okwerwanako okuli mu mateeka singa aba alowooza nti asoomoozebwa. Wabula Muwadde akalaatidde bannayuganda abakolera mu mawanga g'ebweru okubeera abakkakkamu n'obutaggwaamu ssuubi singa beesanga mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Kati bw'otulegwa nga mu Syria, of course government teri kiriya ku nkolagana yayo n'amawanga ngaago. Kiba kiraga nti tebalina buddukiro kuba kati bw'abanga afunye okusoomoozebwa ne kwandibadde kwa bulamu munnayuganda ng'atyo yandibadde amanya w'asobola okuddukira. Patricia Nakaima, BBS Terefayina, ageesigika. Nga bwe mulabye clip eyo waliwo omukyala abadde ayitibwa Ajoku Vicky abadde house manager mu ngeri ey'olujegere gwe bayita Kadamu ng'ali mu nsi ya Syria abadde akolera omukyala mututumufu nnyo mu kuzannya firimu e Syria bamuyita Huda Sharawi naye oba mukama we yamukola ki oba yamunyiga pesa ki omuwala n'anyiiga mukama we n'amutta. Nga bwe mulabye mu katambi yasooka ne yeegaana naye oluvannyuma yeemenye ne yeetonda era n'asaba bamusonyiwe wabula okusinziira ku BBS Terefayina omwezi guno gunaaba tegunnaggwako agenda kuwanikibwa kalabba attibwe. Kitalo nnyo abantu baffe bavudde mu nsi yaabwe olw'okubulwa essuubi tegereka naye n'Amerika eyo gy'olaba si bazaaliranwa baayo nabo bagendayo buki tugenda so tosobola kukisibako nti abantu tebalina ku migrating balina people have to what kuba ne bwe yali badde Uganda era yali kikozi enjawulo eri wano nti mukama wo bwakubanga akukwata bubi otambula n'ogenda wa ewalala ne bw'obeera ku ggwanga kiyinza okubeeramu ekizibu simanyi wagendayo through company whatever naye abaana baffe betuweerezayo muganda nga babayisa bubi naye kutya mwannyinaffe oyo nze nyinza kugamba bugambi kitalo nnyo nti agenda kufa okufiira ekintu
nange kyensobola okupiira tegere onchunya buli lunaku tonsasula bulungi nkugambye omusujja gunnuma nongamba nti nakuwadde obutwa kati oba ondekedde kukola ki totawana teweetaaga nakumira ddagala nze nakuwadde obutwa kikyoba oyagala nkole embiira gye yabaddemu ne reaction ye nange nsobola naawe osobola ntera ogamba abantu where situation demands there is no law. Where situation demands there is no law. Ebyo byatotanga obisa bbali situation demands oba mpadde obutwa sipanzeka tugende pena so nze naalisabye busabi bannayuganda musabire omuwala oyo mukama musasi ebyankolaga temumanyi ku gavumenti yaffe sirora nti obudde buno busigaddewo esobola okusitukiramu okubaako kyekolawo maybe nesuubiza Syria ne babaako empanyisaganya gye bakola ki gye bawanyisiganya oba waliwo Syria ali wano omusibe bwekibaba nga tebalina mu Syria yenna wano musibe maybe ne bayita mu business kind of arrangement or politically ne bakikola ki naye nga bw'abanga omuwala eyo statement gyakoze ye muganda wange nange oba tondekedde kyakusalawo ne bwabanzi webale nnyo tubadde n'omukulu Stanley Ndugu Ndawula musigale nga mwekuumira ku Kasuku Live interviews nyingi zikyajja era nga mukama ye mubeezi ne Kasuku weekend ajja kubanga akomawo yagezezaamuko n'agamba Mutyaba n'amutunuzaamu ku kamera alabe kitambula kitya katumusabire okusomoozebwa kwalimu akuyitemu bulungi ate tweyongera okugenda mu maaso. Adam Pax Muhammad Mutyaba yabadde ku kamera era n'ebifaananyi ebyo yabadde abiteekayo bw'abanga akoze omulimu mulungi please give him his flowers. Kyonna ekitatuukiridde ku sound ku kifaananyi ku footage ku video clips omuntu gwe mubamiisaamu eggaali ye Mutyaba akuma atakumira mpeera. God bless you. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange